olwaleero nsazeewo nnoonyezeko ku mukyala omuyimbi Cindy Sanyu wali wonna muganda wange adutereddeyo wali akatambi muganda wange ng'ali n'omwana we wali wonna juga tulabye abayimbi bangi abamu kizibu okuvaayo celebrity nga bano ne balaga abaana baabwe wano ku media muganda wange naye Cindy akikoze omulundi gwe ogusoose muganda wange gwe alaba Geminat Yugi nga katambi bokalaba bwekito bwekitambudde ate eside eyo ku Cindy Sanyu yeyo information awo eside naye ate nga nkuzizzaako akatambi kenkuleetedde kaliwa kakano k'omuyimbi Dr. Jose Chameleone bwasikanyeko wali mwana mulenzi ozambe so bamumitinze balikinze wali wali ku media muganda wange gwe alaba Geminat Yugi era tezo byakunyonnyola nnyo ekiri ku simu yo bekikamera kiraba my name J Chameleone Ozambe fire yeah man kawempe to the world I think I'm bajukiza ati one love one God one destiny nakuzi mwezi na video gas right there nenga sasa kwa my blessing abayimbi bangi mwana mulenzi ono bazze nga meetinga tulabyeko na wano Nina Rose naye yabadde nga wali nga amumitinzeko waliwo n'abayimbi bangi bagenze nga meetinga kiraga nti omwana mulenzi ono yeeyongedde ate okubanga ate atinka muganda wange awo nga nvuddewo nkute akatambi k'omuyimbi King Sam muganda wange gwe alaba Geminat Yugi era kenkuleetedde omwana nga akola vibe wali nga ali muziyitamu wali zonna muganda wange gwe alaba Geminat Yugi ngenda kubeera nga nkulekera akatambi kano akomwana menzi King Sam wali wabadde ng'ali mukolekera nga wayimbamu oluyimba lwe ekimala muganda wange wali mu vibe enkambwe omwana alina eddoboozi kimala demupya bimala tuli mu miranga mwatulimba kati waise panga bakulu bannamwe batugamba nti abasajja b'ekyama bannamwe batubira nti akaseera katuka era akaseera mama katuka